Amanya gange Trace May naye nga sibeera nzekka nakoze ne munange Rosemary nokwera nga tubatako information eyenjawulo nkimanyi bantu bangi mubadde mwebuuza bannange busitati baffe bwalagawa naffe tubeerayo eyo nga tuba missinga mu magezi naye nga tuba bize bityanga wenkyogedde tuba bize naye nga twongera okujjukizako abateekamu ensimbi okuleka ntukutusako ebintu ebyenjawulo ye kampuni emanyikiddwa ngeya High Level Tour and Travel Agency osobola obasinkana ku Facebook page yaabwe saako ne namba yaabwe ey'essimu eri ku WhatsApp 0788751454 sakone mwana muwala Jokes Collections Eugene yatwambaza ebiseera ebimu ayagala bu special order obwakabi obuli sexy ojja kuandika enamba ya Jokes 0752180170 oba following ku Instagram ye ne Facebook. Last year abana beerazo omukwano ne tuyingira 2021 ng'abana bakyali mukwano Kabako omugole kati bamufumbirira. Ye Valentine nte yamusaza yamufuna in fact before Valentine ngaajeete. Ate bamaze banga kati batusesa ne bagamba boom. Tugende tweyanjira abazadde bamanyi. Kakasi kalungi bambi. Kabako oli kituufu. Nywereza ddala. Sabana abantu abatandode ebifaananyi kati nga badictator gundi Amiru ne Becky, chosen Becky. Bagamba sheeka babadde mu kuyonsa abaana omanyi kati. Achali nakawere achali nakawere nawe bwana kawere bumala banga na era agachaayika omanyi bagabye mukabaka aliko advantage mukazi we tasiba nviri mugamye nange natera kusala mwezi enviri zijja sasulamu ekirala banga de yandibodde nga asabira mwezi enviri peze enviri kati zibadde zikolanga saving zezigena n'okwanjula kyova n'abawale nakuzobe banjudde be banina lozi abatalina kati jo wiranda yaddako kyolinga kyoga ne Vivian Tendo be baddako kati zuubira Vivian Tendo ani agenda omwanjula Chosen Blood oba Victor Cruz cheka chosen blood naye nga tategereke kasheka ne Victor nga mto ye mukulu akana nako katoka Vivian na yagezegeza ekibi wogejje nnyo ku musajja olabikango ng'ekibi Cindy Vivian Tendo muli abiki banangenze nina emirembe n'ensige gyo bakiki webaka Chali wangono yebaka naye bambi ezensonga katuzirekere bannanyinzo abenviri era obo oyina wandisazeeko kwa kati sirabayo banjula banviri. By the way, talking about koja kitonsa yaleso ow'enviri naye omusajja ono okumanya taweera n'asula omuyimbi waffe Grace Kani n'olyoko mulekaawo waliwo agamba bibaawo ali ku haki yakubiri kezo yabagamba bibaawo ebyo omukulu oyo kitonsa ali ku haki yakubiri ate era n'ayogera n'okugera n'agamba ayina akolakya anoonya haki yakusatu musiraamu bulijjo nze sibimanyi naye kati omuntu ng'ejjayogera maye mu ddiini eyaffe owasa omu ng'omusobola lwaki oba oyongerako yagambye ate owokusatu ayagala ng'ava mu Central so abawala ba Central mwetereeze beetereeze ng'abamu ku ffe tetuliimu mwe bamisi lukwago mulina okwetereeza ate tetuliimu mukwano nze eddiini yange tekkirizibwa kugattibwa musiraamu yagambye haki esooka yagijja erimbalala mu bintu bya west aba western abo kuba banywa ku kita and they are watering I see wamanze siri musiraamu kati mubogenda okunonya ne lwaki tuva ku kitonsa yalumya omwana affe n'akaaba kyokka beekisinga ku biddi ne batulimba mbu yali stunt kati kwegamba abayimbi mulina akantu kemwega ke bayita stunt naye tuve ku kitonsa Mase DJ Mase namulabeko mu luyimba lwa diva Lydia Jazmine banange luli oluyimba nanyini bino omanyi mu batambala bubina Lydia Jazmine akwata kisooka naye waliwo ataba bwambala nagamba nze mukwano gwange mmanyi sikambala naye nga mutima mulungi akimanyi nti akambala nyiza obeera nga ngamba Tracy knows banaize nina hipu zange sambala kumbe naye nga bonna ababiri teweeyogerako leka tukirabe oba kyetagisa kutuwa ku nude tulabe bulungi yes because Jazmine ye abikubira ddala n'olaba nga kyo ali ku kituufu n'agenda ku pool n'ayambala costume ye n'abagamba ndowooza mulaba lwaki weeyogerako oba tokambala anti kati abo tebasobola naye mukimanyi nabo tebabwambala kuba mulaba omuntu agejja wama they just work together. I think wetwogera ku bayimbi oba ba artist mu gundi ya entertainment abakolera awamu
akoze zi collaborations mu bintu ebimu ng'okubeera nga abavixini b'abantu. Bayidawo ne Rema yakikola ko. Rema yaliko mu nnyimba 2 Oramisa Kisemakula Oranamakula Namakula ne Yamala n'abikola bye baali bamugana bisachi byali amugana. Then nabeera ne mu luyimba lwa Salafina ora biki bye Yamala n'akola gwe wuliriza oluyimba lwa Misa Kisemakula ng'agamba Namakula. Then nabeera ne mu luyimba lwa Pastor Wilson Bugembe ora Salafina. Tuze tubalaba bangi ya Lydia Jazmine mwenyini nyini yaliko mulimba lwa mukora FICK FAMAICA ne mutandiko agamba mbu yali ebituufu ndowooza agamba muko muganda wa Lydia Jazmine Yamwanyi tebakomawa gye baakoma yonna mukama gyaliwo kyetuliko kati muko bamututte Spice Diana kati yaliwo tulinze ebigambo bigenda kujja yes oluyimba lwabwe nalwo lwa mukwano kubanga bannange Spice yenna bannange simanyi nakukyakubasinga sinza byogedde balenda gambera naye sinza byogedde banange wabula mugere mnonyako kulimba lwa FICK FAMAICA ne Spice Diana Star Girl ne Fresh Boy ne Fresh Boy FICK FAMAICA combination Star Girl Fresh Boy kyonna kyekiri naye ne I love you be ya Renberry ya Jazmine olupya ne DJ Mase Pro yabagamba otayongerako Pro tabeera ye DJ Mase Pro nalo lulungi nonyekawo muwagire bana Uganda bamwe muzidownloadinge natusulamu bunwe bwe tubadde twogerako buno obumulaga nti ebyaddala ayina nga twogera ku bayimbi twagala ekintu kyangenda okwogerako kyannaku okutwalize wamu omuyimbi munnamu oba omuyimbi fena gwe tumanye ebbanga ate nga muzanyi wa bina Uganda omukyala Evelyn Love mubadde mumanyi nga Evelyn Lagu bambi yeetaaga obuyambi yeetaaga kidney transplant yeetaaga kidney transplant banange bw'obeera olina ky'osobodde omufunirayo ne woba wa 15 emu esinga 0 akatono kasinga ekintu kasinga abatakoze eki atayinako kyatodde bambi gwaba olaba nga tolina ky'osobola kukola kyekino ekiseera okulaga nti omuntu omwagala tekiseera okulaga support okusinga okuvayo nga ebintu byonoonese we twakowa abantu abalinda omuntu n'atuuka mu situation embu senga nze nali nkoze nki senga nze bampi enamba z'essimu tugenda nazibasomera wano okubamala akajanja ebyokwogera words after the bad situation mbu kale bannanga abadde muyimbi mulungi abadde muzannyi mulungi ebyo si bye twagala tulage nga we yayimba akayimba the testimony oba the living testimony akayimba ko yakayimba after obulwadde bwe yali amazemu ebbanga n'atereera era nga yeebaza mukama very many people mwamubikanga alimu obulwadde naye olwekisa kya mukama n'ayambira akayimba omuli ba artist ab'enjawulo ate nabo ba artist tubadde tusaba mu aba basookerwako kenyinyinyini be balina obeera ne example mu abalina otandikirwako kubanga kati abantu beno wansi banajjawa mood oba appetite eyamba nga mwaka nyinyini abambeera ku lusegere temusobodde kumuyamba. By the way, if you're ready to help tuleme yamba nga tugamba nti tuleme tunulira mbu aina abazanya nabo aina abayimbi bane kikole nga gwe ate tokikola mbu you're expecting her to give you something back kikole ng'omanyi okikola kuva ku ntobo ya mutima gw'omukwano kitegeera kyonna ky'oba osobodde tweyanziza katuweebaze before you sending so katubasomere namba eno muve mu byokwekwasa nti ate namba setwagiyina mbu ate ereta n'amanya ge gennyini okwewala abafere kuba abafere bangi abanoonya ekyokulya bayinza osalawo okunoonyeza ekyokulya oba ofunye enamba y'omuntu you can call the person obagamba nti ngenda tekako so that okonfaminga yakambasomere enamba ye enamba eri 07 76 42 40 4237 Njita manya gani njidamu eli 07 76 42 42 37 eleta nakabira Evelyn bana mukwano tobuzaabuzibwa enamba endala eya Airtel eyonsomera MTN endala eli 07 53 42 42 37 yemu just ekyusa code za MTN ne Airtel wabula eyokubiri leta Aisha Namatovu naye ndowooza eya nakabira Evelyn ejjo singa okola kozi nenga zonna zezimu mukwano kyonna ky'oba osobodde oba wa Sente meka oba wa Sente meka emu esinga 0 bw'oba gwe okikoze tekigana muteerako sala mukwano batekayo poster bamamas like some few time back naye nga
postponing Hey. bongezayo ennaku mama zino awards zino okubeera nti zikola ki zibeera mu Uganda. Kakati ekibuzo kye kino abantu tebeeralikidde bo bannayuganda tebeeralikidde lwaki byayongezebwayo kubanga tulaba tuli mu corona twakava mu byobufuzi. Twalabye Shiba ng'akyogerako. Shiba yakyogeddeko n'agamba she's so exhausted. She's so Yagambye it's okay. Naye bambi kimumenye nnyo omutima because she was so happy, excited and all that. She's nominated in yes, that's why she was excited because zino awards bambi gwe gwade ogenda okusookera ddala okuziteeka mu Uganda ng'ate ali nominated. Bakolakolawo obulanga okugamba ngeri essanyu oliraba Uganda lyeriko ba artists biki kuba ba artists bangi mukazi otu temunenya kubeera happy because ba artists bangi bamulina mu Uganda bali tebali nominated nga bo bawulira biwulire nti mama awards biki nga babiwulira buwulizi kwega nga tebafaayo nga bawulira zina gwe ngambye awo naye nga twali tuwulira biwulire kakati bwabeera nga ali nominated ate ebintu ne bicancelling goyinza wulira otya bannange naye yabagambye nti she's okay cause Chakati ali red time cause tuyina bingi we have a lot on our plate. Manya banga eno inako akatogo inako mchele inako enyama inako kiso obiranga toyina ogenda bikwasaganya so yagambe it's okay kuba babadde bakabijjonga bakapi postponing gamba it's okay na it's not okay bade bakabi postponing ne bamunominating mu Nickelodeon no manyi gwo omukisa okitegeera kyaliko kale ba ensi nyingi ezeetaaga zino awards okubeera nti bazi holdinga mu nsi yaabwe kuliko Rwanda kuliko ne Tanzania Uganda batulowozeza ko ne bazita just ziri possible era bali yogera kiribera mu fuirira kagalo kiribera mu record nti zali zigenda bera mu Uganda nayo rebe byaliwo by the way talking about the mamas the king herself I'm talking about Cinderella baby yagambye she's so happy nti bakoze ki but postponed zine babera bazijjo she's okay with it but first of all batademu banayo mbo like hostinga batya mamas in Uganda naye nga n'omuntu agenda zi hostinga si wansi yaffe he's not an artist from Uganda ate nga ne artists ba Uganda tebabatadde ku nga ba artists babatadde ku nga ba act nti John Black act upcoming act something like that yes it's nacho kyalumye bana Uganda because we have different MCs in Uganda we have Douglas Ranga we have Mr. Moshi we have what and what why put DJ Khalid DJ Khalid we have DJs in Uganda we have DJs we have DJ Master DJ Nimrod benkana ne Khalid kati lwaki muba mutuleetera olimu olwokuba munyoma betuyina nti batono tuyina mwenkana maitros katuberekereza olunaku lwaleero information ejo tubaleeteddeko olunaku lwaleero tugenda beera nga tuberekereza bannange mwe bali subscribinga mwe bali kubeera nga mwekumidde ku channel yaffe tuve ku bantu abegejjedde ebintu byabwe bannange amannya gange mbadde Trace May wano ku Kakos Facts 256 nga mbadde sirinze kambadde ne mwana muwala Rosemary na bannange tell a friend to tell a friend bane mujja mu subscribinga mulabe ku bana abali nakyo black okitegeera temuli mukaziko okitegeera Sharon mbula mubere bulungi mweraba